ITV. Baselebu banji era tugenda bakulaga ku ITV. Genda ku YouTube teekayo ITV Uganda toyawula. Musabibamikola ikogenda bala baselebu. Gwe munabu kwali wansi awulira eddoboozi lino owulira omwana wota n'omwana soda. Oli ku ITV radio. Tugenda kuterawo baselebu abajja amaanyi. Wano ne gwe twasanze we yayimba kali akayimba. Wamusanze ne tumulikodinga ng'asaba. Nenna tida alina oluyimba olwo naye agenda musaba. Ekyane oyinza olimba akuba lwa gospel. Olwaleero tuli mu Muluka Kabizzi ekyalo Wankwalo bambabirire mu Buyugwe tutuuse awali ejjinja ery'ebyewuunyo era saayisa omu twayisa abantu basatu ttiimu yaffe nga bw'ogimanyi omwana Soda Chris Enoka Mike omwana Wota ne President Saido Mane ku kamera kati twolekedde ejjinja ery'ensasaga erikola ebyamagero ejjinja lituuseeko lyolengera mu maaso wali eri baliyita mayindo jajja mayindo kitegeera era abantu kiwanuuzibwa nti bajja waneno ne basaba ki basaba buli kye baagala jajja n'abibawo oyagala gaggawala kati gwali ebweru passport yakugaza amayinjo galengerawo agakula sitayiro bwetyo wali ndowooza olengera bulungi ekibira kiikyo kyonna kyonna kyebungulidde jajja maki mayindo tujjamu era engatto muganda ne tuzikwate mu ngalo olwensonga wa ITV sigala ng'otufolowinga kati wano tutuuse ewa jajja mayindo wano wa jajja mayindo wano tusabira nange kansabe ompa omukisa mu byenkola nange mbeeko ow'enjawulo ne ITV eyongera okukulaakulana n'okugaggawala. Yesebo. Jajja mayindo kitegeezebwa nti okubika jajja bamubika enkuba ereme mukuba. Enkuba ereme kuba jajja n'omusana guleme mukuba. Jajja mayindo golaba agabye ebyobugagga bingi abantu bavuze amamotoka wano ku jajja byonna biri waffe Kyaggwe mu Buyukwe mu Bukunja agabi wa ITV gano gonna mayinja gali waffe wano eno era nga tugabeeramu ne tugakoleramu ne President agenze kusaba jajja bino Kyaggwe kati abantu bajja ne bawumulirakooko wano so okujja n'owummula nekya yonna eri waffe Kyaggwe wano kati bwe nazza ajja atugoberera gano amayinja Katonda yagatonda nga gabyewuunyo era nga ogeetegereza gakola gano gonna nno makubo goyitamu okusanga embuga ez'enjawulo simanyi Katonda takyakola byamagero sitaani yakola naye nga ejjinja ero muganda wange lyakula nga bw'olira ennyindo nga lyamayinja gamazeeko nalabye ennyindo ziri katanzikwatemu bayita waliwo ekyafaayo kingi nnyo ku jjinja mayindo ndi mulokole naye waliwo omulokole yatwalayo olushantala bababa n'agenda n'ayiringisa ejjinja limu n'alijjayo pasitano kabamutenda agende ku mayindo ejinalisitwa n'alizaayo ogamba erisangwa mu Njeru municipality Omuluka Kabizzi ekyalo bakita Mbabirire oba Wankwale bw'otuuka Embabirire togenda ku Mbeya wansi Bulanchi nga agenda ebugoba wansanga okirira empogo tunatuuka Mpogo ejjinja we liryawo tuse twatuse ku jjinja liri baali bikako embugo enkuba terina likuba bw'otuuka oteekawo akasente n'osaba buli kyoyagala era baŋŋambye n'ono serebu ono oyo gw'olaba oyo kati oyo mulabe Allah era gw'atalaba ITV oli mulabe oyo olaba oyo genda ku YouTube Mpayazi gendako ku jjinja mayindo mu Buyugwe mukulu Kalanga kyali sebabya anaamukiriza ogenda yenga banaye amayinja gali ganewunyisiza waliwo amayinja abiri gati gayimira gafaanagana babayita balongo ekyewunyisa ne kamera gye twadde tukozesa ebintu bino yafudde jajja mayindo yagise nga tetunasaba lukusa gye twatutengerya nga liri mu 90 yasaze omulundi gumu amaanyi gali wali President Kabaka Saido Mane munonya ku kamera nga alabikako by the way Buyukwe alimu ebintu bingi ebyewunyisa mwe muli n'omuggago bayita ki Mubeeya ogwali neko katono awo wennyini nalabye omweso ng'enje zeesamba zokka otulaawo n'olaba obanga ali kikatyuni nalabye ejjinja liri nga lyakula nga sofa eriringa eryato kati gwagala okwana omuka omusajja tomutwala mu Antas jangu ffe tugenda ku YouTube teekawo ITV tukulagire mayindo gyali tugenze ku Mubeeya yesebo gwe mwala ogwanuuzibwa nti gwazaalibwa buzaalibwa bajja kukuba no mwala I talk of the truth omugga no
Extreme. Omugaya. Edda bwe twasoma nga batugamba sezi mubeya sezi bakuzinga amazzi ng'obula. Omwala guli eri gwazaalibwa twagenze tuka mu biyiririro wali wennyini. Amazzi we gatokotera gati. Niye ndiyo omukyala ajja n'omukeka n'abadde manyi nayogedde ku buchamani n'agatuulako. By the way nga tetunnagenda kuba obudde butulidde empinga. Omwefe byaffe tubyanguya agenda ku Facebook tekamu ekigambo Ndawula Daniel Mwana Soda ku Facebook. Ogende ku Facebook otekemu Chris Enoka Mike. Ojja tunyumirwa nnyo. Ogende ku Facebook otekemu ITV Uganda. Ogende ku YouTube otekemu ITV Uganda. This is ITV Uganda.